Yes, mukasi akatolekedde ekyatulese olwaliro. Era nga mu kutandika bagamba basyako ebyo byali okusobola okutuusaako kasema ke tugenda okwekkaanya. Njagala olabe. Unagamba nti omwana gwolengera erudda oyonze. Mpiti wa Ariana Barin. Gymnastics kwegamba bwe bulamu bwange. Nabitandika nyina emyaka 3 egy'obukulu wabula bukyanga mbitandika sizikizanga. Oyo kyali wange nfanfa ayitibwa Aile. Ebiseera bisinga tumanyi okudda mu lukubeeka ne twendetereka amazina ge tunaakozesa mu Olympics. Laba. Agamba nti bakochi be bamugamba nti ebiseera bisinga oteekeddwa ogw'ebiga ebiwererako ddala okutuuka woyagala. Niye agamba ngudde ntendese. Era essaawa zino wetwogerera ndi ku level esingira ddala okubeera enkulu ku saidi yange eyitibwa level 10 meet. Nyinza okuba nga mbatutte ku speed ya yiriyiri naye kansooke nkendeejeemuko njagala wekkaanye. Batugambye basyako ebyo byaliyo okusobola okutuusaako ke twolekedde. Ne bagamba Camel Creek Productions bakutuusaako sinema gye tugenda okwolekera. Nga bagamba Jeff Devil Productions wamu ne VJ Junior the Incredible kasema bakayise Fallout ke twolekedde. Njagala olabe tulekedde ka inspiration. Kakino mukasiaka ne rudda. Mwereso gwali kugenda maaso. Abaana bagezaako okulaga. Kwate kubona ayimirira erudda. Buli kimu kyonna kitambula bulungi sofa. Kakino waliwo abata abali erudda. Unagamba tugenda kikwasaganya konoleka naawe. Wano tuwedde. Njagala oseereka kubeera na pressure obadde otya. Yazza amaaso kanino ye kimufunisa pressure ye kitaawe. If you don't place, you can just ask to borrow one of his Olympic. Bwe binaaba biganyo jja musaba ku midaali gy'ayina talina 3 kona ayina. Enough easy. Kirungi ayina. Don't qualify. Yagamba n'okusaidio kiyinza okubeera ekyanguze bwe si qualifying. Nze bazadde bange bagenda kudda mu kumbuulirira. Ekiro kyonna. Forget about your dad. Weerabira ensonga za kitaawo. You. Ekiro ky'olwayo kiri ku ggwe. Owulira. Gwe tofa kitaawo kino kikole ng'okikola ku rro nga ggwe. Omu ku bo. Mukwano gwa ayitibwa Ayal. Yayina obuzibu bwa kitaawe kwegamba muteekako nnyo pressure. Yadde bali mu lukuba agende maaso n'okwetegeka. Ziba teziruusa waliwo yajja. Yamubuuza olina vasi kono singa oddamu kimuuza ngenda kusamba ogw'emifaliso. Mbadde nyinako enkuleetedde nga nkakuleetedde kwegamba kakwagaliza mukisa. Wow. Kataddemu mmeka. Teddemu ssebo eziwera okusiigira ku ye. Kakino yali amuleetedde ka bracelet mukazi watu wakatule yagamba waawe. Anti we bali. Kyava musimba akafumito bambi. Kino kyo tukiyina gwe totya. Hey, ladies, joke it around. The stakes are even higher than we thought. Bana ensonga no weetuse yeeyongeddemu n'okusinga bwe tubadde tusuubira. Bwe mba mwagala qualifying ogenda mu UCLA. Standing right over there. Omukyala akulembera abakochi ba UCLA oli olw'olengera wali eri. Ayitibwa Valerio Condas Field. Gymnastics team. Tiimu ya UCLA agireetedde emidaali emirundi 6. So kati mulina okugezaako okulaga musobole okwalifyinga babayite. Ono yasookayo mukazi watu yajja ayitibwa Aile baabo bakola kiyitibwa uneven bars. Si byangu wane waffe mulimu emizannyo egyagaana olw'endya yaffe. Bano abaana omunnyo gwe balya gubeera mupime. Mmere gye balya ebeera mpandiike. Tayimu y'okucyakala simanyi kunyumirwa wapi. Full time kyava landing erudda. Wow. Yali akikoze perfectly. Muzeeyi ate yekirabika tasanyuse asigadde anyiize. Ye kitaawo amumanyi. That was amazing. Yamugamba kyokoze kibadde kisufu kamala. Abasigadde newankubadde basanyufu naye munaye taata ye si musanyufu. And Isla scores a 9.85. Afunye 9.85. Fantastic. Ubadde fantastic bannange. It's imperfect. Anti ku kitange ebyo tonyumya. With 20 out of 10. Kali abadde ayagala ofune 20 out of 10. Just what I'm about to get. Ate nsono ze naatera ofuna njagala wekkaanye. Yamugamba nze 20 out of 10 bwe ziba nga gye ziriyo gye ngenda ofuna. Kuba bamugambye kitaawo abatasanyuse ayagala ofune ki? Bagaba max 10 out of 10. Afunye 9.85. Si wabi. Nakyala yajja ayitibwa Ariane Barin oba Barin. Kyava jerudda. Bino ebintu olina osooka obiteekamu laavu. N'osooka okyagala.
gwe kenyini olina okwewa confidence tebiringa bya mupiira nti kyali wagenda kupashingira omupiira nedda bino gwe gwabeera ensonga kino bakiyita uneven buzz San Diego. kakeno bagamba ava mu elite mu San Diego n'asooka abalamu rutini gyagenda okwasaganya mulimu zi twist extended waliwo ekiyitibwa dismount ng'ogenda olandinga ebiseera ebisinga bawera max kati yajja mulimu asobola okukikola ng'ali perfect wabula ng'ali siro oli kyali wabadde nakyala yasooka n'abuuza oyo omuwala ali ku baazi yaani ayitibwa Ariane Barin kyava asooka asirikira n'amwekanya mulimu omuntu gwolaba nga yazze n'akikola perfect naye ng'ali siro nga buli kimu abadde yeegendeeza ne wajja oli nga ye akola bukozi nga kiringa kimuli mu mutwe kyekiri kwono mu butuufu noono naye yamulaba kosa bwangu oli asobola okubeerawo awo ku baazi n'akozesa eddakika 6 gwe nojja n'okozesa eddakika 3 naye nga mukola rutini yemu bamusimba obugalo waawo asikowalinze 9.95 abuzizaayo 5 zokka okuba nga atuusa 10 kyokka ate nga bagaba 10 out of 10 olowooza bandabye konolaba bakulabye esimu yaffe egenda kuba evuga nga tesiri ku lunaku lw'enkya lwonna ziba teziribusa bane bajja ne bamusiikana mwana webale ekikola obadde massive ekisufu nti gw'okikubye agamba engeri gy'obadde weewujja ku baazi nze ntuuse n'ekiseera n'enfuna obujja yamugamba gwe teebereza bwe kiyinza okubeera singa bukya ku makya n'entuuka n'engenda mu olympics kuba kati gwolabika wagenze dda subira kale singa mbadde nsobola okgenda banange yabagamba muleke kwemala mu maanyi tomanya bulamu ki kye buba bukutegekedde kakaino baakwatikuwe ne bakomawo eka akawungeezi tera kubeera nekyaliwe olaba ono omuwala yafuka ku baasi nayina emyaka 6 naawe tonjeeya nali nywedde n'amaggi mangi kati nze nandikoze ekyo omukojo bwe gwampitamu ni musanyufu kubanga kitaawo akulesa enojja ye yayogedde atya ku sikowazi zo yaŋŋambye muziri acceptable kwegamba ezasobola okuzikkiriza but sinabatuuka ku ekiseerense nze bwe naaba sisobodde geza qualifying agenda mu olympics nkiwa jja kubeera munyiivu nnyo kamala yono kyasaba genda mu olympics nakwenyigira mu UCLA nze sinaba natuuka kulowooza ku kya college balina gymnastics team ekyasinze kale ebyo tubiveeko tugende mu maaso n'okusoma ebitabo kye kyatulese baagala genda mu University of California Los Angeles kati yajja nennyina nga bali mu ggaali kiki ekigenda mu maaso nkulaba omwenyereketa ebirowoozo nga bikututte njagala obeere specific ku kyolowooza yagamba nti ekyabaddewo omu ku bakooki okuva mu UCLA yabaddewo qualifiers zaffe nze njagala genda mu UCLA kwata mpola mwanange siagala buli kimu kyonna okifo kwata mpola buli kimu kikwata empola gyasobola ogezaako kisiikana Are you kidding me? Your father and I are so proud of you. Olympics are... Mom, watch out! mukazi watu yali amubuuza nti bwe mba sikolifayinze genda mu olympics munanyigira aba akyayogera naye ne yeekanga eggaali ukakana nga bagiyingidde ukakana ssebo ng'eggaali bagisaabadde mu kaseera ako katonda watu era waaliwo okulumizibwa okwali okw'amaanyi okuzaama mukazi watu ye kye yataddamu okulaba kyaliwo ekiti ekyayamba abapandemics baatuuka basooka babakwata bayisawo basobola okugezaako batwaba bongereyo lengera tagali nagambye tuli kayitibwa fallout bwe batyo babayisawo ne bamuleeta erudda mu ddwaliro badde ku oxygeni ziba teziribusa n'atandika okudda engulu
ngero kuza amaaso nga amulengera mwana wange I'm here. mujjako kano namugamba wendi nzono I love you so much. njaga osibayo kikwagala okamala Yeah, no, taata yaliwo yasooka kubuuza nnyina maama aliwa don't try to talk, okay? ngenda kusaba tutandika kwogera sooka kakani nenoonye maama wo All in another room. ali eri mu lumu eddako You need to lie down. ngenda kusaba osigale nga weebase wakitovaawo You've been in a coma, honey. obadde mukoma munnange waakadde ngulu kagezaako kakalubya mbeera yadduka ayite abasawo bamulabe genda ositula amaaso ng'okugulu katonda wange Broken collarbone, 2 broken batandika omunnyonnyola obuzibu yali afunye wrist, injured pancreas mbirizi zaafunamu obuzibu snapped, the other fractured. eggumba lyamenyekamuko Good news is she only suffered minor head ekirungi ekiriwo nti ku mutwe teyafuna byamaanyi ebisago spine are in fairly good shape considering the era nga spinal cord eri mu good shape kati mu bbanga tono circumstances. Your daughter is a very lucky girl. kyesobola okugamba nti muwala wa mukisa Well, the fact ki kyoyita omukisa at all is enormous. We could have lost you, young lady. yamugamba okubanga okyassa essaawa zino ekyate kyo kyanjawulo nnyo kamala wandibadde wafa maama musanyufu okubanga akomyewo engulu kati naasooka ddi okubeera nga ndyoke 9 to 10 weeks for the bone to heal. yagamba eggumba okuwona kiyinza okutwala wiikisi 8 ku 10 You're an athlete, so I okusiza nti oli athlete omubiri gwe gujja sobola okurikavalinga amangu mu physical therapy It's 4, maybe 5 months, and then I kati myezi nga 5 oba 6 njasobola okudda mu jimu gymnastics is pretty. kyensobola okugamba nga nze omusawo opiniyoni yange ebya gymnastic sooka obiveeko byo biviireko ddala So sorry. maama mukazi wattu yagezaako okwetonda kuba kirabika kyavuddeku ye yabadde avuga you're talking about. gwe biki byoyogerako Doctor, this is ridiculous. kino kibeera kya busiru mufunire omusawo mulala at least nfuna opiniyoni eyokubiri Train. I see outside. I mean, kangene nsooka enkwasaganya abalala mukazi wattu bambi abadde abuuza n'asobola okugenda mu jimu nateera practicing gymnastic oli n'amugamba ekyo kyoba oviirako ddala kusiza kati ku sheepu y'amagumba go ngeri gye gakanzigiddwamu geetaaga kwasaganya na bwegenzi tegeetaaga teekako force baamuleeta erudda ng'ali kagaali Wanna gum? oyagala nkufune kugamu teteegala nakwogera na nnyina Thanks for asking. No problem. Anytime. mukazi wattu ne yeddamu waaw kiki ate siwali nnyo kikulu sookoleta ipad maama kiki kyolengedde You know, kalino nga kiraga bambi mukwano gwe yafuna silver big vault. But you did take that step after the dismount. yamugamba gwe step gye wakola nga omaze okola dismount wafuna gold Gold and silver. kati waliwo enjawulo masekati ga gold ng'ogasseko ne silver newankubadde oli yafuna silver gwe wafuna gold In a mood? I'm not in a mood. nze siri mu mudu yakwogerako ebyo maama You know, you've had your pictures in the paper too. ebifaananyi byo nabyo baabitadde mu mawulire Especially like the one of me. naddala kiri nga ndi ankosya siraba nsonga lwaki wakiteekayo mawulire maama You know, you were a lot more pleasant when you were unconscious. yamugamba ekituufu kiri nti tebyali byawe ng'oli ankosiyas My name's Michelle, and bamuta michelle nze ngenda okubeera physical therapist wo olwaliro No. ogenda kujjako nedda oyo mukulekedde alina obusungu bwe saagala mwenyigamu Where's Brittany? britain aliwa I'll be putting you through the paces. nze ngenda okuba nga nkutambuza To be a physical therapist. tulaba nti oli muto okubeera physical therapist Means I'm in training to become a PT. I was in training once. A lot of good it did me. Well, let's see if we can get. yaliko mu training okumala ebbanga ye agambye ekimu nze nali mu training abawe byantuusa training gasiya yajja n'amuleeta erudda I'll be back in a second. ngenda kudda mu bbanga etali awala kikino mukazi wattu bagenda omuteeka ebbali okuza amaaso okwekkaanya abaali wano yawulira ng'afunyemu n'okutya muntu abadde yeetambuza obulungi okutuuka essaawa zino nga muganda wange oyingidde famire y'aba Steven aya You know, you could still compete. okimanyi okyasobola okopitinga Not soon, but if you want something. si mu bwangu ddala nibagamba bw'oba olina kyeweetaaga olina okissaako puresya Longer attainable. anti abasawo baŋŋambye ekyenjaganyiza obutasobola Go kifuna through the back door. kisinziira katonda bw'akugirirawo omulyango akuyisaamu emmanju There's always a way in. kuona ate olw'emmanju we luba luggala ojja kuyita mu dinisa wabaawo engeri I need you to just trust me, okay? ekisingira ddala okubeera ekikulu butapowa katonda bw'akuggalirawo olugiro mu maaso wabaawo olw'emmanju namugamba kati olw'emmanju we luba oluggale then ng'oyita mu dinisa wateekeddwa okubaawo engeri gy'osobola okikwasaganya topowa bupoyi bw'akwata erudda Are you okay? mukazi wattu yafuna ne memole ya baaze
bino ebintu ebiseera bisinga tebitera kubeera byangu. Naddala ekintu nga kino. Oh my gosh. Wow. How'd that feel? Good? Yeah? Good. Lengera yajja barayise okwasaganya mpolampola n'agenda okuzza amaaso anti munayo n'osonyiwa nange nyina athima gye bagenda okugye bakomokola ennyo n'oli naye atuuka esi abambi n'apondooka namu ekirwadde kya athima baliwa n'agenda okulengera waliwo abaali mu kuzannya nabo bali mu kagaali. Tuka ekiseera n'otunuya embeera y'abamu n'ogamba ndabika nno nze ndi bulungi nyina teeka mbuto esimaanyi jja n'abaseka ne ludda ne boogera muba musiba abaali batambula ne bamenyeka enkoggo naaba nga takyasobolerako ddala nga bamugamba gwe tugenda kudda mu kutambula nga tera bwe kiri niwobaawo oli nga bagambye gwe mu myaka 2 ogenda kuddamu otambule kasooka okola kino ne kino laba kola buli kimu kyonna ekyetaagisa mukazi watu bambi. Wayisewo akaseera nawusinaabira ne Michelle yamuleeta erudda. Last time we did 15 steps. Yamugamba nti buno gwe twasembayo okujja wano watambula ebigere 15. Wabula kuno madde njagala oyongeremu 5 bibeera 2. Togenda kwekwata ku mutayimbwa. It says here that you should be able to walk. Wano kigamba nti by now at least oba oteekeddwa okwetengerera n'otambula. It says your body's well on the road to healing. Omubiri gwo nti kati gutandise okuwona. Still broken. Biba byogera wasokoliddeko. Say that. Leka naawe ekyati tebiriiko. Yes, they would. Kwebiri tebasobola kwekuono babyogedde. Let me see that. Leka tulabe ekyati gwe gy'okweka. Kigenda gikulaga. Kumbe nnaatambula mu butamanya. Leka naawe. And you just did 20 steps. Yamugamba ate steps 20 ozitambudde. Gwerengera akagaali gye kali. N'engeri gyamutetenkanyizaawo n'amulumbalimba. Onabadde ayagala kulaba kyati. Abitambudde ebigera 20. Wow. It's killing me. Yagamba kino ekinanka kinnuma kono kibaawo. God. Does it really say all that stuff in my chart? What's a 6-letter word for stubborn? A-R-I. A-N-A. Kasoda atono ye abadde azannya nakapazo. Tebabitaddemu. Thank you for helping me through all this. Ati bwe bali kunnyamba kuyita mu nsonga eno bambi. Come. Yangu. Musaba mukwateko asobole omwongerayo. Very proud of yourself. Maybe 30 steps tomorrow? Kakino nga tuvuddeyo. Ebbanga libadde lyetodde okuwata yasembayo okujja mu jimu yewaabwe. Bajja. Mama mbadde sikiwanti kano ke kaseera ak'okubanga ondeeta. Anti banno bakubuuza tosobola beekweka bbanga lyonna. Kangene nsooka entegula emmotoka yange we nagitadde syagala bagisike. Aze. Mwendowooza ngenda basisikana waawo. Piers yamusikana ono yalinga koki. Gamba ki? Ndowooza baa zange and even baa zange mwamaze edda ozitegeka. Anti bukyangu genda tezigendangako na ttaka. Abaana bagenda kubeera basanyufu okulabako mwana. Kaseera kabadde kawanvu. Yajja. Kwate kuba n'asooka alingizaayo kaalabe. Genda okuzza amaaso nga bali mu kajjuza. Nalengera n'ekyaliwe. Kakino kyaliwe ate ekyewunyisa. Ono yalinga boyfriend we. Ate kyaliwe kirabika ennaku zino adiringa nnyo ne. Banaye Ariana yunaze. Bwe yabalaba bano baamanya. Yakwata bukwasi kuba atambula agende. Ariana soko lindeko. Pia siyajja amubuuza olaga waate kati. Eki? Isla and Nate? Yagamba. Come on. Isla mpozi ng'ogasseko ne Nate. Just congratulating her. Leka naawe abadde agenda maaso n'omukulisa yamuyozaayoza. Congratulations lwa nsonga yagenze mu UCLA. Ki ekigenda mu maaso wano eno? Just a minute, I'm sorry. Ekyewunyisa Isla bamuyise agenda mu UCLA. What's going on? Kati ate ono yabadde tabimanyi ki ekigenda mu maaso. Nze njagala bulamu bwange y'ensonga. Kuba kirabika tebigenda soboka. Asikanye Nate yali boyfriend we ng'ogasseko ne munywanyi we.
nga bali mu kwegiragira olina amugamba naye ali mumuyozaayoza bamuyise mu UCLA Ready, you're going out. University of California Los Angeles. And you didn't think to tell me? Of course not. Michelle aze Time to say no. tiwaŋŋambye kono saayagadde kufunya kadde kagana yitawo gwe Michelle akuyita mutambulemuko kati Michelle yambweteka n'abako gyamuleeta yeewuunya kafo gye baali bamuleese Welcome to the palace. yamugamba nti bo bali kujja muyitibwa Paris baliyo tabategeera n'engeri gye batakitegeera niyakwate kubona ajja waliyo nno si bavubuka bangi kafo bakayita the Paris basiikana wano ati ogamba ki gwe kono ogamba ki asiya kano badde otubuzeeku bbanga gwangu I get the feeling we're not at a physical therapy tetutuuse no ku physical therapy community center ino gyondese sitegeddeeyo Whining and complaining about your boy. yamugamba maze ebbanga nga ngenda maaso n'okulya ng'okaayana ku boyfriend wo na biki bye bakoze best friend wo Michelle, gwe bagambe nze siina bulamu where you been? gwe Michelle Sole kyobadde wabulirawa Paid for this place. Picking up Ariana here. Ah, you're the gymnast. Sorry about your accident. How you doing, girl? I've been better. Whoa. yambuuza gwe obulamu obadde obutambuza oti akono sibadde bubi Well, you'll take someone's eye out. Actually, wegendereza ku kasobola otujjamu eriiso is that? What? ki She's kidding. wamaaso aga byayogera Strange sense of humor. badde amugamba nti abavubuka bajja nakwaniriza bajja kusanyukira Dance floor. sikyasobola genda ku dance floor Is this a rave? kati musooke mumbulire kano kafo kireevu The 90s ended a long time ago. yamugamba nti ebintu byotubuuza byo byali bya mu gyakyenda byaggwa dda kano akafoseo bakayita Paris wano ffe tubeerawo ensonga ezaffe enjawufu nnyo ku zaabo On crutches. bakwate kuba ne bajja anti munaye Not from baatugambye nti ova mudwa kono nze siri wa ddwaliro Ariana. nze bampita Adam kono nze bampita Rihanna aya babeera eno sebo bo badansi aba hip hop kwe kutandika ogenda maaso nokona dansi njagala olabe That's not right. kyo kyakoze si kituufu sama bweto si bwebeera neyo engeri gye yenyola ebya sama kasita bibeeramu sama ye abasingako magulu agakanyuze bubi talina gwa bwatyo talina kulandinga bwatyo genda obala basebo badansa bakona dansi muganda wange baabo muziki bagukoona balinawo waaka why katonda wange labatagali kusooka ne basuula ennyiriri baabo kale kale gira gwaddako jangu labatagali Bring a burrito, boy. owaye sokolete bulito gwe jangu bwe biyingiramu sama abayagala babuli ekituufu ke balina okukola You just did a side summy after eating a burrito. What, that's? You should see me after a double cheese quesadilla. yamugamba nti woba olaba nga amaze okulya bulito nga kyesobola okukola wandirabye nga amaze okulya ekikomando baabo mu butuufu omanyi buli kintu wobeera nga oli ku saidi endala tomanya bulamu bulala bwe butambula mukazi wattu yali so surprise okulengera nga neno life gyeri kubanga ate bomu naye teri bya dansi teri byaki kati bamaliriza babirikodinga So, sokoleke all those videos online? ezo video zonna ozipostinga online konera
We usually get. Ebiseera bisinga tutera ofunayo bu likes bwe butyo. Wow. It's nothing. Ekyo tekirina makulu. To get 1 million hits. Mba njagala nfuna at least akakadde kalamba. Champion dancer who. Oli champion dancer. And. Oli physical therapist. Kakasi. But I was an overachiever. Nali ndowooza nze overachiever nze kanaye. Kindabikidde nga kirabika naawe ekituwenyigira mu bingi. Me? What could I possibly? Kati osobola tuyamba kikono ki kyensobola obayamba muleka naawe. Management company called Crystal Image or CI. Yagamba nti waliwo kampani eyitibwa Crystal Image CI. Ebiseera bisinga buli mwaka wabeerawo auditions ezibaawo neerondamu badansi abeesobola okugezaako okwasaganya. Kati eronda badansi ne mukola tours ne ba rockstar n'abayimbi ne basirebu ab'enjawulo. Kati mbadde nsaba kono zisira bategeera kyoyagala nkuyambemu. Twetaaga list tugezeeko okukola ekintu ekyenjawulo. Twaga tugezeeko presenting ekintu abantu abasinga kye batalabangako. Kati mbadde ndowooza okussa ku skills olina mu ssama n'ebisigadde wandibadde otuyamba. Ne bwe mba nsobola okuyamba amazima gali nti laba bwe nfaanana. Sina kyensobola kuyambamu. Kwati kubona yeeyongerayo. Wabula amusabye n'amugamba ezo auditions bwe zibeererawo. Twaga tugezeeko okwanjula ekintu ekyenjawulo abasinga kye batalina kyekyo lwaki ndowoleza mu ggwe. Kimanyi bingi byotusobola okugezaako tuyigiriza. Maama nkomyewo nosobola okubanga nkomyewo kikeerezi. Genda okuza amaaso ngapia simpozi ngogashyeko nekyali we bali wano. Ebizibu byomulina mu maseekati gammwe si birungi bigezaako okulumya buli omu yenna. Na buli omu yenna mu ngeri gyagezaako okuwonamu kiganyi lwa nsonga mulina ebizibu mu maseekati gammwe. Njagala mbisetolinge. Ono yafuna ne sweta ya UCLA, University of California, Los Angeles. Onosonyiwako ekiwalengedde misana gw'olwaleero. Nosonyiwa nange okuyingirawo nga saalangiridde nti nzija. Yagamba gwe wabadde tukimanyi kyo si kikulu. Kale kituufu tekirina makulu. Ariana njagala ompulirize. Njagala osooke weetereze. Yagamba nze kola basebo nnyina ekyoma mu kugulu. Gulooza nkyasobola obbikola. Komawo mujjemu tujja kuyamba. Komawo kujjemu enkya. Tasobola kuddamu eyo embeera. Genda okuza amaaso nga neeti akubiro n'essimu. Gyagikwate. Gijja nako. Yamugamba nnyina byenkola kati. Biki? Okwesonyiwa ogenda eri yasala wajje nasiika nono n'amugamba wayi Michelle ngenda bakulira kye mwagala ekya ngenda kuyamba kuruyo ngenda sooka mbalage ku flips twist n'ebisigadde. Sorry, Ariana, this is Katie. Onosonyiwa Ariana n'ayitibwa Katie. Katie. Ngansayisa okusiikana. He was a professional downhill skier. Yali professional downhill skier. With a tree. N'agendako n'omuti. Been a regular patron of room 404. Era okuva olwo abadde wano okumala ebbanga. How long is your recovery schedule? Kati gwe recovery schedule eri kummeka onomavaawo bbanga ki? 70 years. Kiyinza okuntwalira okusinziira ku ngeri gye baakibala mu myaka ndowooza nkyawo. A very long one. Yafuna obuzibu bw'amaanyi. Sorry. Oh, don't. Anti nga si birungi ko nedda. No, I'm not a patient anymore. I just sikyali mulwadde wano bansiibula kati ebiseera bisinga ajjawo kuyamba abo abafunye obuzibu. Spinal cord injury patients. Ayina organization gy'alwaninga ey'abo abafunye obuzibu ku nkoggo. You've got your own hill to climb. Tiweeralikira ku nze kubanga naawe kati olina olusozi olwo lwolina otuba nalwo. Byange tofaayo njasobola okwetereza. Good fun last night? Kale. Yes. Wanyumiddwa ekiro kyajja okono yesiranyumiddwa. Yasanyuse. Kati obutaagala kuddayo eri mu gym kubanga kati already tasobola kubeera ekyo kye yali ayagala. Alaba kisingako n'ofuna ekisobola okugezaako ku distracting ate essaawa zino. Bali badde bamusaani bamugamba okussa ku skills oyina. Twagala otuweka at least obujogoli obutono twongere mu kyaffe. Tusobole obeera ab'ettabbo kamala. Zibadde zirebusa baba bali wano nga zze. Hold up. Lindako. What's help for? Peg leg. She no dance. Kati oyo oleese waaki omulema. Waire kamuyita mulema naawe. How to dance? Zibadde zirebusa n'ebintu abyokyezza. Speaker may be broken. Munansonyiwa Twitter zirabika zo zikutte fire. Not my overhead. Oyo ayitibwa twist. Ge mannya ge. Yagala nnyo emmere y'ekimeiko. And you remember Adam from the other night? Ndowooza Adam omujjukira namukusiikanya ekiro kya luli. Adam ye bamutwala okubeera owakabi alina ne six paaka. Emma.
The Empress at your acquaintance. Ono seo bamuyita yalimu oba Lungereza oba kiki. Muntu wa Baleria. Ayitibwa Ama. And this fountain of positivity here is cashmere. Ono gwolaba seba ayitibwa Kashmir gwolabamu obwalo kyafu. Kashmir. Ayina attitude ayagala nnyo n'engatto empanvu. 20% high heels. So, Kati you're gonna teach us that we don't already know. ogenda tuyigiriza ki already kye tutamanyi. Routine so that we can get a contract with CI. Yagamba nti agenda tuyamba atwongeremu routines zaffe ze tulina tusobole okugezaako okufuna contract n'aba CI. 7 or 8 CL. Okay. Yabagamba okusooka batendeka obulungi balina okwesonyiwa ebyokulya ebimu. Sounds good to me. Kale ono yagamba ze sirina tagali. I don't know, something new. Nze njagala nnyo oyiga ebipya era of course oyagala bipya kati otandika okwejjira. You're gonna take those off? Kati ogenda kujjako engatto. You need to know how Yogera ku birala byonna wabula kyoteekeddwa okumanya kiri kimu kyokka. good and ready. Nze buli kaseera njaga nnyo oyiga nga ndi mwetegefu ku ekyo. So how we Kyokubiri engatto temugenda kunyamba zijjako. Bali basuubira baga engatto zaagala nnyo high heels. Naye abagabe baziggyeko. Kakeno yajja. Sooka abalaga engeri gye kitambula. Baabo. Nabagambe tuli kayitibwa Fallout. Era nga kali based on a true story. Basyako ebyo byaliyo. Tuli ka inspiration. Video Jones Productions nga bulijjo. Gamba ko bisigalya zaffe bulambalamba. Nyaga wekanye. I'm a hot iron. I'm burning up. Out of crushed carbon, build a hope diamond. Why genda mporo genda tugwira. Run. This is my house pool party. Like a cool high school party. While the cat's away, the mice will play. It's all in my head. Easy money in my hand, body under my command. I can let go. This is my disco. Easy money in my hand, drawing lines in the sand. I don't tiptoe. This is my disco. Atolooza ono kyaba titagiridde. All right. Kale. Patient to get to. Adam, would you mind closing up? Ngenda kusaba Adamu ngenda kusaba ogalewo kange nensooka essika waliwo omulwadde gwennyina osikana. I'll have time to drive you home. Kizibwe kiwo sigenda kufuna kadde kakuvuga kuzzaka Adamu. Okay. Adamu yagamba nze sobola omuvuga ne muzaayo. Ko ye kale. Yeah, Abayi ndowooza tujja kuddamu tulabagane. Abange mukimanyi tulina osooka okulongoosa before. Ha. my sister. Nyina okima mwannyinaze. a car Toyina mmotoka. or a system. Ate toyina mwannyoko. Ayagala kudduka tayagala kulongoosa. Banayi ononsonyiwa. Cleaning. Nange sigenda kulongoosa. Kageno bamulekawo yekka. Every time we have to clean up. Buli kaseera tuwe tuba tuteekeddwa okulongoosa abo banjirukako. Don't worry about it, just chill out. Magwe kakana tofaayo. So, Kati. what kind of gymnast are you? Do you jump around on mats or swing around on bars? Yamugamba kasooka omuli oli gymnastic nabaki. Obeera ku baazi oba obeera ku Done it all. ku mitayimbwa waggulu waliwo kye bayita beam ne baazi. Mbuzi obeera ku bbaawo obeera ku beams. Used to be a gymnast. Once a gymnast, always a gymnast. Lwoli sirabika yali abaddeko gymnast. Kutandika okuba nga asobola ogezaako differentiatinga ebibeerawo. To dance on the streets. Oh, the streets. Wow, hardcore. Mostly in my backyard or in the schoolyard. Yagamba nti ye ebiseera ebisinga ateranga bikolera Guys, I'll get to ku ssomero Well, we oba si eky'ewaabwe mu luggya. but this whole CI thing, this is recent. Michelle's just, Agamba nti eno ensonga ya CI she wants to go big time. eri recent kwegamba si kyekintu kye twali twagala okulubirira. me. Michelle kyamuyingira mu mutwe kati ayagala ekintu kyongeremu tukijje we tukitambuliza. Smooth. Baabo. I was just wondering because I think Twist thinks you're really cute. Oh. He's kind of cute. Okay, I think it's time to take you home. Ndowooza ke kaseera nsooka ekuzzeeka. Come on, let's go. Jaa tugende gwe. What? Oh, what are you Kiki doing? asookola ki? Babadde bagenda maaso n'okwogeramu nga banyumya ku bimukwatako n'anyumya ku bakyali be ngeri emu oba endala. Yajja erudda balina osooka omuggyako kino ekinanka. More about these auditions. Kati sooka omulire ku zino auditions. And the Broadway show. Well, those are crystal image dancers. Look, if you want to make it as a dancer, you have to go pro. Yamugamba nti ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okubeera dansi owakabi you have to go pro.
oba tosobola going professional then bino ba okola just singa bya hobby. It's my passion, and I'd say passion's worth a shot. No? Era ng'agamba nti yekusaidia ekintu ky'okubeera dansi owakabi kyayagala ate agamba nti ekintu kyonna kasoba ng'okyagala kiba kigwanamu omukisa ogezesa n'olaba bwe ziba mpaka n'oyingirayo. I'm sorry, what kind of hours are we talking here? We bituuse no tugenda biteekamu nnyo essaawa eziwerako. Since we don't have that kind of time. Oba oteekeddwa ogezaako kiteekamu time yonna gy'olina kusira temulina time eyo then tugenda kukola ebisigadde mu munambiro. Badamu nga byennyino bayigiriza sebo byetaaga time. Tujja kubyogerako oluvannyuma. Kwate kubo n'asiibula n'agenda. To stands 3 times a day. Kaakati ono mukazi watukeyita abaayo ngeri ya mpola mpola. Hey, look. Ziba teziri busa owaayi nga nsayisa okusiikana munnange. That she is. Nawe zinaatambula. It's my last day here. Yagamba olwayo olunaku lwange olusembayo wano eno. This is one place. Mbadde nzize. Is there a good thing? Kono kana akafu ke kafu okusiibula we kunyumira. Especially on their own. Naddala ng'ofuluma ng'ogenda tambulira ku magulu gabiri. To inspirational people like you. What's a medal anyway? Yasooka n'abuuza simanyi lwaki baba tebasobola kuwa abantu award, inspiration award kati nga mmwe. Tudda kwe light gymnastics. Yakwate kubo najja. Jimu yabwe eri mu San Diego. Nice, Vicky. Yajja asika ne Pierce. Keep your weight behind you. Pierce? Owaayi Pierce njagala sooka kwogeramu naawe. Aha. My dance teacher practicing here during your off hours. Mbadde njagala gezaako practicing ano oluvannyuma nga munnyuse kate lwaki nga tunyuse. Teaching them some flips and stuff. Waliwo tiimu yange y'abazinyi njagala giyigiriza flops ng'ogasseko ne twist entonotono. Nomugamba kaali. Kiki? Tewali. Yes kye neewunya kiri kimu. Kyogere. Weewunya ki? Hip hop. Why aren't you doing gymnastics? Ogenda maaso n'okola hip hop. Lwaki tokola gymnastic? Where am I going to do gymnastics? Kiki ennaakola mu gymnastic akadde kagwayo. Ekisooka bw'alengera mukwano gwo tanaba kubeera in good terms naye. Trying to coach Val in a couple of weeks. You really ought to think about it. So, what about letting us practice in here? Lwaki otuleka ntugezaako practicing ano olw'eggulo? Well done, Vicky. Let's see that again. Tiyamunyega kyamanyi kiri awo. Omusabe bakozeseeko kwegamba ku gym. Bagenda gikozesa nga dancing studio. Gye bali n'asooka ssaako amataala bulungi. So, Kaakati. did this, everyone had to hold back. Now we can all let loose and not worry about anyone breaking their necks. Yagamba nti essaawa zino luli mbadde matendeka nga ntya. Nga nnina okugezaako okwegendereza gye mbadde mutendekerwa studio yammwe nga enaalaliikiriza. Naye ke mbaleese wano. Wano sigera kweralikira nti oba waliwo agenda omumenyeka oba ki. Zino flow ziri kiriya. Gamba kiriya. Waawo. Baabo. Daba omuyaayi. Yajja. Gasooka agwa mu bifaliso. Katonda wange. Waliwo ne bino. Bawunsinga kaso. Katonda wange. Nakyala yajja. Olesi wana asobola okugezaako batendeka wabula. Beera wona misinga ebiseera ebyo. Buno bwe bwali obulamu bwe. Yakwatako awo ne ku beam. Let's do this. Banaye tukimalirize. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Batandika ozina. 7. Dance routine zaabwe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ono alaba. Kati abaali wannaasooka ababala buli omu yenna. Buli omu n'asooka mbala ki kyasobola omuyigirizaamu. Kyasobola omwongeramu. Baabano. Hello? Abadde abirowoozaamu owaayi. Can you give us an edge? Osobola ogezaako otugiraagiramu n'otusindikamu. Ko n'ofunye ekirowoozo. Obuzibu obuliwo bakyakaluba. Okwenyola buzibu. Kwe emikono gira. Wow. Daba omuyaayi. Much better. Ekikozeeko n'obutereevu awo si wabi. Bring your arms over your head. Mikono gyo giteeka waggulu ku mutwe. Fingers. Okay. Mikono giteeka wano. And up. N'alyoka amukanyuga.
Maguja araba Muru Paulo Mura araba bajja banyumirwa kitu kijja kyekola kyokka. Baabo kegenda akabungezi kona bakatwaliriza bwe batyo. Mukazi watu nga amaliriza yakwate kuba najja ku luno yasooka najja mu jimu nga teryaliyo. Jukira n'ekiyabadde tadda mukiwa time eri awo y'amaanyi. N'asalawo asooka alabe engeri gy'asobola okikubamu. Baabano yajja labo bakyasobola okugezaako pikinga. Baabo Kasoda wange kituse bakikolera ddala. Baabo tandise okupikinga jasoberamu kakani fitness kokka kusinzira kubanga lyoba omaze nga yajja kwan even buzz yo speciality ye kwe kwenyweza mukazi watu bami kagendo Piasi kworo yali ayitiddeyo ku gym yamusikana ali mukweteteka yagamboke kubanga bonna kye bamwagaliza kwe kudda yali musufu nnyo Kamala mu nsonga eno bo kye basaba kikimu kyokka akomewo yuno wabula landing dismount yekyalese tagali ate nga yali kafulumu eyo awo si wabi yuno n'asooka alandinga bulungi nnyo yamusimba obugalo okusyako ki yali akoze. How's the pain? Yambuza obulumi buli butya kati. Normal human manageable? Buli jasi normal human manageable buli ki. Let's say it's manageable. Tugambe nti buli manageable nenga we buli. I mentioned this to you a few weeks ago, but UCLA is having some walk-on demos soon. Yagamba akasi akayise mabega tituganyi wasobola butagenda ku UCLA wabula waliwo kye bayita walk-on demo. You have your dance thing, but tetuganye olina ebitu ebya dance. leave your entire past behind. Nisi kiwa nti wandyagadde ebyayitawo byonna emabega kwegamba obireka obulesi bwotyo. Kano ke kaseera balina ekiyitibwa walk-on demos wandigenzeyo n'olaba. Ate nga olwedde ye Piasi agamba nti omukyala Valeria Kodos oba Val kyaliwe. Bano yabakeeza mu jimu abayi musooke mukakkanemu. Miseera agenda okulaba nga tewali kitambula. Twetaaga tusooke tuluzeninga up. Ekintu mukikola nga muli so tight kwegamba mulinga abakikulaminga twagala tugezeko kikola nga tukifiiringa bufiirinzi. You're going to do a chest flip off of Adam since he has the strength. Ogenda kola chest flip off okuva ku Adam kwegamba mulinnya ku kifuba n'okuba nga ffe ze tuyita back air n'okuba back air. An aerial section? No, that'd be good enough for the palace, but not for CI. We need something bigger. Twetaaga ekintu ekinene. Grail of gymnastics, Ariana. Twagala kwegamba otwetereyo ekyakabi ekya jimu. Flips with a full twist. Waliwo kye bayita fall out. Not impossible until the invention of okola two backwards flips ne full twist mu second ng'oli ku ttaka. a few weeks before my accident. Ekyo ekintu kizibu nnyo Kama nange nakigezaako before my accident. You can totally do one now. Osobola okikola essaawa zino. I mean, you are stronger than ever. Kuba kati oli strong n'okusinga biri ebiseera bikadde. A rod in my femur. Ng'olwedde nnyina ekyuma mu kugulu. Fall out. Kubadde bamubuuza mmwe ki kye mulina ekyakabi kyolaba nti bw'oba okikoze kiba kikkolera. N'abagamba fall out. Fall out si nnyangu kuba bakasama bbiri n'okuba full twist. Simanya ate n'olyoka olandinga. Aya. A little late. Pierce told us you skipped out on UCLA. Batugambye waskipinze UCLA. I didn't think you were serious about Sikiwa nti oli serious ku nsonga ey'obutagenda mu UCLA. cover story or something.
Well, here it is. anti wekiri munnange It's a Swedish bikini model. ono Swedish bikini model biki It's one of the top gymnasts in the world. oyo y'omu ku ba top gymnast mu nsi Ariana, this is ridiculous. kino kya busirwa Ariana Chance at college gymnastics, guno omukisa gw'ofunye okuba ng'ogenda n'osoma dances with gymnastics mu college mu ssomero ery'akabi kati osazewo obere n'abayaayi gwe baani boyita abayaayi I wouldn't know about artists, seeing what they call an athlete. nze simanyi ku byaba artist nze manyisewo byaba athlete oli tamanyi ku byaba artist oli amanyi byaba athlete nange simanyi byaba athlete manyi byaba artist Stop taking advantage. oyagala kummanyiira ate muddidde ku omwana mutandise mugezaako mwefunira genda kukola ki So, bw'oba olowooza nti oli wakabi wandibadde weesegamu kono tusooke twoleseeko tulabe yes. gweosobola okukola kino laba nno tagali ne maguja yatya ono yagamba gwessaako omuziki ate ffe tuneemola na sama sooka omutereko awo ne basooka bayiwako omuziki bano ba hip hop nga buteefu bateekako wiizihu kati bali ku wiizihu obwo bwogira ffe tubukola bwe tuti lengera tagali ng'osobola okukacyangaako wiizihu yajja kabaka ssebo n'amuyita waggulu n'asituka bannange omuyaaye ssebo asala empewo ate sinaba n'asooka akuba twist kati wiru baaka heya olwozi kati wiru baaka heya kati wiru front heya baabano omuyaayi naye ssebo n'agikuba ono yajja muganda wange ezo zebayita kati wiru katonda wattu anti gwolabika tomanyi bboy fe otulengera maguja y'abamanyi ali awo alaba bulabi yagala kakasa wiizihu katonda wattu n'alyoka ajja mundabye ndeeta bannange bano si baakuvaawo ama tusooke tumulage ebibye tubisobola naye ffe tasobola na bya dansi wano ono gye yabadde abagamba ey'omukifuba bakakoze ngono muje baba bagenda yabuuka bwayagala okwongeramu teyagwa kigo kale muli baakabi If you watch You Call a Low Life, yagamba nti munaye ekyo obanga kyoyita low life tukulazeeko naffe tetuli bangu Pretty impressive. si kibi kisufu kye mukoze weebale kusiima gwe ddole But you're a gymnast, Ariana. naye ate oli gymnast Ariana To be at UCLA with me. wandibadde okwateko bono ojja mu UCLA nange It was really nice to meet you. kibadde kirungi oba siikana bannange gende maaso n'ebyamwe tubadde tutuze bayombesa wadde barwanisa just badde tuze kulaba ono mugamba eri ye future ye kuba abo bamumanyi munaye bamutegeera naddala Ayla amutegeera nnyo manyi ebirooto bye kimanyi senga takituukirizira kijja muyisa bubi bw'aba afunye omukisa agendeyo kati yakwate kubo najjayo yajja agezeko sisikana nakyala Val yitibwa Valeria Condos Field yakaleetera university eno emidaali 6 era ali well respected nnyo Kamala totera kulonda baamakya oba baagi yatuukawo n'asifuka abirowoozaamu n'agamba naye aba agenda nakyala n'amusiikana I saw you compete 2 years ago. yagamba nakulaba nga okompitinga myaka 2 egyetoolodde It's a shame about the accident. kyabuswavu okusya ku kabenje ke wafuna munnaaye What can I do to help you? kati kolera ekyokuyamba Well, I'd like to know, what do I have to do to be... yagamba njagala kumanya nitaaga kola kyokusobola okubeera ku ttiimu yo My team. weetaaga kola kyokubeera ku ttiimu yange You realize I get paid to produce the most. okimanyi nti nsasulwa okuproducinga bagimnastisi abakyala abaakabi When again? anti nze nange kyenjagala kuwangula nateera That's not enough. ekyo tekimala okuŋŋamba nti oyagala kuwangula tekimala osobola kunkakasa otya nti osobola okubeera omuwanguzi Ariana if you're going to come back to gymnastics, bw'oba ogenda kudda mu gymnastics really mean it. komawo ng'okitegeeza To do anything and everything. yagamba nkitegeeza nsobola okukola kyonna kye weetaaga I think I know what's good.
But can you give me 100? nze bw'oŋŋamba bw'otyo nsobola okugezaako mmanya ki kyekitegeeza wabula osobola okumpa 100% kono 100 plus I need to see you do a demo. njagala okulaba nga nkolerayo kademo tewali tagali Now? ogenda kakola kati ate neetaaga sooka genda mbaali bagambye ngenda sooka kukima biswanso omusimanyi nesibenzi ne mazina Now let's do it. namugamba woba oli mwetegefu then tewali tagali tugende mu maaso kikole omugambye ate neetaaga sooka kuddaka kuleeta biswanso oba kuleeta mbuutu kiggwera wano seetaaga genda kuzimba routine kakanye ennaku zino alimu ludansi lwa hip hop n'asooka abakoonerawo ye naye nze ndaba byakola temuli mu kikalubo juya luli yamusiima ng'amulaba ali ku uneven bars ne kasooka kaflipinga gwe landing yako nsufu kamala kateekamu ne ku dansi baabo ono yabiraba sekabadde kabi gweomuntu ssebo okuwerawo rutini eyo ng'abadde teyeetegese manye ekiriwo nze saagala kundisappointinga ate ekisufu kini tondisappointinze mbuye tayagala bintu byamudisappointing era tamudisappointinze amulaze kyabadde yeetaaga anti webale nnyo munaye Ariana yagamba lekerawo kumpita munaye madamu njagala ompite Val kinkaddiye ekya madamu koye kali wulira essanyu ono yajja mulungi wabula tali great anti kirungi okubanga tulina dansa ku tiimu asobola osanyusa abasigadde nobayigiriza just lwakubanga tagenda kompitinga mu mpaka agambye ekyakoze sigamba nti mubi mulungi era nga kijja kuba kirungi okuleeta dansa ku tiimu ajja asobola okuinspiringa abasigadde just lwakubanga tagenda kompitinga kyali bubiimuko yajja kwa even buzz wano sewo yali kafuru baabo n'asooka alandinga kugulagira ne kwekaakamu talina kuteekako nnyo pressure. Ariana, are you okay? Ariana, simanyi oli bulungi? I'm fine. Ndi fine. Ailu yamubuuza. Want help? Oyagala nkuyambeko? No. Nedda. Mulaga attitude. Kwati kubona akomawo. You're so mad at me. Yamubuuza lwaki wanyiigira nnyo bw'otyo naawe. But I was mad at you. Gwani agambye nakunyiigira. Many words mainly. Tuyagala kwogera nange, tulina bigambo byogera, olina engeri gy'oyogera nange, tuyagala kunesembereza. Nno tamunyega. Naddayo waggulu ku mubba. Why do you keep shutting me out? Lwaki onshutting out? Yeah? Why? Okay, stop. Simanyi oli buli lekerawo kunkwatako tombuuza. Your accident. What was I supposed to do? Stop. Sinze yaleeta akabenje akakutuka kati nze nandikoze eki nandisoose kuzza biroto byange mabega. I have the games too. But it is not my fault. Agamba amaziba gali nange nali nkwagalizo gye mmizanyo wabula teyali nsobi yange. Gw'omanyi ndekamu. Ne kano kakazi katuwambi ka feeling guilty. Yali kyaliwako nfaafe kuvanga bakyali bato. Obula kati we byatuuka. Najja n'akola practices ze kati wayise omwezi mulamba. Onono kitaawo ajja, kitaawo eno tayogera bingi atula butuuzi awo. N'asirika n'atunula. Gulaabulabi attitude n'omanya si musanyufu. Nakyalajja. Landing nfu. Gwenno. Oyo gwolaba kitaawo yali athlete. Aina emidaali ena egy'obuwanguzi. Kireka ne muwala wabeere wakabi. Bigo. Gwe tonyiiza tayogera. Akulagako bulazi n'omanya si musanyufu. Ate bw'amala okunyiiga n'atambula n'agenda. Aya. It's one amateur mistake after another. Ono yagamba kati mukwano gwo akola amateur mistakes. Under focus? Osobola okumuyambako focusinga. Because she'll listen to you. Lwaki nze kona asobola okuwuliriza ggwe. Just, it's more pressure. Manyi nze bwe mba mugambye ebeera pressure naye ate gwe nga munywanyi we. Don't really talk much. Ate ekizibu ekiwo tetwogera. I thought you two were friends. Nali ndowooza mmwe ababiri muli bakyapiiri. We kind of fell out. Naye munaye byajjira twafunamu obuzibu. Ariana, this is a gymnastics team. Yamugamba Ariana eno gymnastics team. Muteekeddwa kubeera team. Muve mujjewo oyo katemba wamwe musimanyi mwenyiigira. Wait. Lindako. Where are you going? Olagawa. Bus stop. Ngenda kulinnya baasi. Without me, so. Muzeeyi yatawanyise omulese nayo.
He said he can't even look at me right yagambye tasobola kuntunuulirako wadde eddakiika n'emu essaawa eno. now. What? Yagala tubyogeremu. Set you up for this, didn't she? Ndowooza Vaalu yakusindisa ojja oyogere nange si bwe kiri. Era ntegedde tosobola kujja ku Rock ono sooka olindeko. To go to the Olympics and Yagamba ekirooto kyange kyali kyagenda mu Olympics kujja mu UCLA. didn't happen Naye munaye bwe nafuna ebizibu ne bitasoboka kubaawo. at all. Ne nnyiigamu nga bw'omanyi era. I guess it was just hard for me to watch from the sideline. Ate n'ekirala kyali kinnuma okubanga nze ndi ku mabbali okulengera nga mwe mugenda mu maaso. Gitegeera. You were mad at me. Zinali manyi wanyiigira nze. Mad about the whole Nate thing, but N'ekya Nate kyali kyanyiza okubanga gwe wayagala boyfriend wange tubbi. I should have told you the truth. Amazima gali tonoosonyiwa ku ekyo. Nandibadde nagamba amazima naye twabisazaamu ne biggwa. I'll still always know that you peed yourself on that bus. Naye gwe kyoba teweerekera buli kaseera nja kuba nkirowoozaako nti wafuka ku baasi. No. Leka naawe. Olympics weren't all that great. Kati kyakibasombwa kyavaawo. Are you Yasalawo akijjewo. Ate nono ekibadde kimulemeseza okukonsatrate nga lwansonga munywanyi we. Yali akimanyi yamunyiigira. I bet you Bali ku ssomero lye limu tamulaba bulungi tasobola kwogera naye. Ate ebyo ebintu bikwetaagisa oli focused nnyo. slacking off in some hospital room. Gwe no ssebo wali mu ddwaliro ffe nga tuli eno tuli mu kutoba. Well, you're getting your revenge now. Essaawa zino nkulaba nga gwafuna revenge. And it's been downhill ever since. Kufa olwabadde taddangamu kutereera. Oh, I'd love to just forget about gymnastics for a little. Njagalako erako olwolumu at least neerabira gymnastics nga wendi sobola byogerako. Mbe nga ndi mbulambulako ono jangu. Nze nazuulayo obulamu obulala nyinayeyo bannajjaako abange bakyali bange. Babeera mu dansi yamuleetayo mu studio mu Paris. Nnaku zino abadde abuze. Gwe sore ki? Tumaze sabbiiti eziweyako ddala tetukuwuliza totukubira kasimu ki ekibadde kigenda mu maaso. Okimanyi nti audition zibuzaayo ndowooza ennaku 12. Jangu tukikwasaganye. They don't know you're back. Banno tebakimanyi nti wazzeemu okola gymnastics wakomyewo ku ttiimu. Tebakimanyi. Haven't figured out how to tell. Yagamba siraba nafuna ngeri gye ngenda bagamba. Kubanga munnayi I'll figure it out. ennaku zo bamutwala okubeera ekyenjawulo kyabwe. I miss hate. Bw'aba tali nabo then wali tagali. Well. Agambye nti abadde tannabafuna mukisa bagamba. Hi. Ziba tezirebuse ono yajja gye baliko. Nze bampita simbwa dde olya. No, I can't. Sure you can. Amuleetedde Seriously. chipusi z'ebyenda. Wali olidde ku chipusi z'ebyenda. Kati gwe imagine chipusi z'ebyenda ate nga bano babagana n'okulya jasi ne bwebanga pizza ne bwe kabakyo nalese chipusi ya byenda. Okay, but Tosobola kulyako. Byo biba birina engeri gye bifaanana nga birabika okuwoomako ono kale kandyeko katini. Babagana okulya ebiwooma tolya. Kati simbwa dde walese chipusi y'ebyenda lyako terina buzibu lyako kamuntu ejjasa olw'olumu n'onywa ekigaji n'evaamu. Ono agenda ogiryako. Nkugambye ebyokulya ebyabwe babeera ku dayati. Sukaali gwe banywa, omunnyo gwe balya, yugati gwe banywa, omugaati gwe balya. one more. Ndyako akalala kamukono ye. Kyova olaba okuuma obulamu si kintu kyangu. Abasajja bagamba okuuma obulamu olina kulya bikaawa, noonya bigaji, nnyo omululuuza, simanyi kannaalongo, ebyo bye bisobola naye nga gwani asobola okubinywa. I don't know, we just got here. Baabado Fine, let's dance. bana ejangu tuzinemu. Mukazi wattu bambi ye ebbanga lyabadde amaze nga tabeerako mu biseera byakweyagala. Kati bali bo balina embeera bw'ova mu gye mu bagamba go back and relax, go back home relax. Wummula omubiri guwummuze togutwala walala kubanga oba ogukooya. Kati gwe imagine life eyo. Ate bino ebyaba artist munaye biba byakunyuma ng'ovudde ku byaba athlete. Byaba athlete bikalubiriza ddala obulamu. Gwe omusajja ne bagamba nti olina okudduka nga training yakudduka buli lunaku kudduka ye training. Omupiira mubeera mukajjuza sikooti sisimanyi biki. Naye ate ebyaba artist bino ebya entertainment kuyimba kunyumirwa libaswaga jjereere. Malisa sebo ne bakateeka online. Obuzibu nno nga bukyali awo baalimu bombi. Nakyayabira bavaalu. Rest time is as important as Rest time ebeera nkulu nnyo. give this up. I know you're upset. Ngenda kusaba bino byose kono okimanyi oli munyiivu. It got you moving again. It got you motivated. Tetuganye dansi yasobola okuleetera okumuvinga nate era n'akuleetera okubeera motivated. If you noticed, but Isla's been Bw'oba tokirabye around that stuff and she's back. yamugamba akaseera Ailu ke yamalako awo kyamuleetera okugezaako okurefreshinga akomyewo back again. Choices.
You've got to feel it in here. bino ebintu munayise bw'olina kiwulira kuva munda mu mutima. What's it going to be? Kati olina ebyokusalawo bibiri, kiki ogenda That okukola? could put you on the road to becoming a champion? Bino ebintu bye tusobola okuvuga ne tukuteeka ku kuba n'ofuuka champion, Backup dancer and oba okubeera backup dancer mu some hip hop video. focus on Ekyo tekiri fair. Kono noonya wofokasinga siyagala byakunkooya. Kwate kuba najja. Amugambye ssebo oli akaseera ke namututte eri ate teyateredde. Ennaku zino agikuba olukuba. Jesse aba ayagala kwerongosaamu ku bwongo katini. Ne landing eri clear. Mutulira n'agamba kweri. Si wabyawo. Naye kennyini awulira essanyu munnaye yafuna at least wamalirako obulamu n'atabeera nga obwongo bwonna buli sitaaka buli focused ku ekyo. Bukooya. Kani mukazi watu abaali wano Adamu yajja. Adamu ava ku side seeri. Hey. Why? What's up? Story ki mwana? Kiria. Starting to realize my limitations, I guess. Yagamba ntandise ogenda maaso n'okubanga ndirealizinga kyetwanise limitations zange. Of limitations. They literally could not stop you unless they hit you with a car. Baabo. Thanks. Kwasi kuba n'asembera waali. You're really cool, Ariana. Yabagamba oli cool. Ariana. Self. Naawe toli mubi, naawe oli cool. Oli fine. Kirira wansi. N'asooka amusabaamu omukono. Leeta omukono. So I heard you really brought it at the dance jam the other night. Nawulidde nti dance jemu ku mulundi guli wagikyamula. Anything I can do to take your mind off of it? Waliwo kye nsobola okukola okusobola okugezaako okukakanya ebirowoozo. Lengera. That's what I'm good at. Ati gwe mpa masaagi. Kaakyuka gyali. Kyava asembera mu ngeri ya kimpo waayirindako tojja nnyo. There's something I need to tell you. Waliwo kye neetaaga okugamba. 20,000. Zibadde zirebusa ne bano ne bajja. Badde agenda mugamba ku kyokubanga yadda dda ku gym. Yeah, Tiimu ya gymnastic. and so did my coach. Video wagirabye bwe yatambuddeko ne kooki wange yagirabye. Kikyotegeeza kooki. I need to tell you guys something. Nyina kye njagala obagamba bannange. I can't dance with you anymore. Sikyasobola kubojja muziki nammwe. My coach wants me to focus. Kooki wange ayagala focusinge ku bya gymnastic. What? Seriously. Did you say something? Lwaki ziwangamba nti waddayo dda? Look, it's not an easy decision, but I've been. Bana esi decision nyangu. Wabula ekituufu kiri nti obulamu bwange bwonna kino kye kibadde ekyange. Kashmir. Kati ffe tubadde ki? Kashmir. You know it's not like that. I can't. Si bwekyo bwe kiri. Sisobola kukwasaganya bintu biri at the same time. Been through it. Okussa ku bye tuyisemu ne bye tukwasaganyiza. Essaawa zino tusuddewo. Babadde bamubalirako nnyo. Gamba munansonyiwa. Tasobola biddukanya byombiri ateekeddwa ossalawo. Ono yafunirawo ne Asima. Adam? Adamu. Ne Adamu yeewuunya. Ffenna kwegamba obwongo bwaffe bubadde ku gwe. Obadde so attached gyali. Badde alina ekyenjawulo kyabadde atandise obaleetera. Era nga batandise n'okufuna essuubi okubaako okubeera abakabi nabo okusyako ebyo ebirooto byabwe. Niye abagambye nange kino kyekyange. Badde bamugambye asalewo alonde. It's all right, Soph. Abaana nno baganya ofokasinga. Abaayi. Where is your head? Gwe omutwe gwo guli luddawa. Why are you waiting for the audience? Lwaki mulinda buli kaseera audience ekuwa engalo okusobola okugezaako okufuna momentum ne moral? It's like you only come alive when your audience notices you. Yagamba nti ekintu Starts from the moment. ekizibu kye mulina mmwe ofuka mulamu audience kasiteekulaba. Ono yagamba katandise okuyomba gwe dda wano. Katandise okuyomba. Weebale nnyo okunteekayo. Oli abadde ddako naye agambye gwe dda wano. Aliana. You're up. Gwaddako. Ono yagamba tufudde. Time today. Siina kadde ka lwaleero bannaye. Genda gwaddako. Oli abadde ddako naddukawo. Yajja. Yes, ye waffe. Abagambye muve ku ebyo. Nina asooka teekamu ku dansi. Baabano. N'asooka atunula agenda kuleeta ki? Backhand. Snap down the round off. Reach into the backhand spring. Momentum. Reach back into the backhand spring. Stay tight. Pull legs. Squeeze legs tight to chin. Spot the landing. Aya. 4 out. Yajja.
bagenda ogikola okugulu ne kwekaaka. Badde alandinze naye kugulu. What was that? Kibadde kyekyo. Back with a full twist. Full out, but Anti fall out just lwakubanga landing yenta. Full out. Yes, fall out ngimanyi. Naye biri by'osoosa okola byesitegedde kabadde katyako. background dancing for a rap video. Anti bakayita kaddaasi. Kate kugamba eki. Kaddaasi. Ye wasse moraro ye. Ekirufu kiri tikiri abadde akikoze perfect. Wabula landing yerese tagali. Ate landing evudde ku kigere. Nakyanamuga fall out ngirabye. Kiringa abadde agamba nti fall out tebadde mbi. Jessica aliko otandise nako kesitegedde. Kirabika kayina kikamuwadde ekirowoozo. Haya. Bano dansi akyakalubidde ddala kati ebirowoozo byabwe nabyo biri ku Ariana. I think we have a chance. I honestly do. Nze ndowooza tulina omukisa tusobola okuba ekintu kino. Goge mazima nze ndabira ddala omukisa weeguli. Zibadde ziruuse bagenda okuzza amaaso nakyalanga ajje. Hey. Abaayi. Well, look who it is. Laba nani ayingiddewo. It's the gymnast, Nadia Dontanija. Arinia. How long waiting to use that one? She got it up after the last time we saw you. Anti omulundi gwe twasembayo okulaba yali ayagala kikwatulira. Can you teach some of my gymnastics team a few hip-hop moves? Yabaga musobola okuyigiriza ttiimu yange hip hop moves ya gymnastic. And why can't you? Lwaki gwe tobayigiriza? I can only show them so much. Nsobola balagako bitono okusinziira. You walked out on us. Watuddukako. Do we help you? Kalwaki ffe tuba tukuyamba? Ono yakwati kuba n'asituka Adamu bambi. Bring it in. Yabaga musoke mujje. Mujje. Balina engeri gye bateesaamu nga ti musoke mujje. Bajja erudda. She didn't walk out on us. Yabagamba oyo teyatudduseeko bambi. She's a gymnast. Oyo gwe mulaba gymnast. Eri yerayifuye naye. Don't you think we owe her a little payback for all this? Timulowooza nti twetaaga liisi tumusasule ku byatukoledde. If Ariana wasn't there, you would have for sure broken your neck. Gwe twist singa Ariana teyali ogwo wali ogenda mmenya ensingo ku samaazo. Kashmir. Who do you think taught you that incredible back? Golozani yakuyigiriza okubanga osobola okuba emikono ngodde emabega. Adam's right. Adam mutuufu. Because he's never right. Newankubadde ebiseera ebisinga byayogera tatera kubeera mutuufu naye mukazi wattu twali twamwewolako bwewozi. Kale. We'll teach you sorority. Tujja yigiriza sorority soro sister bo. That's great. Then kiri great kubanga zibadde zirubusa ne bakonkona. Kiki. Ye yabadde abagambye mujje ekijja kijenzi bano ngenda bamatiza. By the time bano bagenda okukkiriza nga already bano batusse dda ku mulyango. Kakati kirabika kochi yakiraba kubanga ye yamubuuzizza kiki kyokozaawo. Ate noono munne gye yamujja eno yagenda omujjayo muzza agenda okukomawo ng'ali perfect. Kati yagenza omulaba nga asoose n'akuba buddansi ndowooza n'afuna confidence n'agenda kulaka fall out. Ako kazibu era yategedde landing yokka ate landing abadde asobola okugezaako kyeganwa nsonga ekigere kirina ttagali wabula kyasoose omubuuza kiki kiri kibadde ki. Kali n'amanya ndowooza confidence asoose gijjaawo. Asoose kwetereeza then n'alyoka akola ekyetaagisa. Omugamba kale ttiimu yonna n'agyetikka n'agireeta. Bano abaana bava mu UCLA, University of California, Los Angeles. Amaanyi tekamu sente zitenkanika okufunayo scholarship luba lutalo baabo kali asizewo bafunemu abo kakatayimu akaabwe nga bo ndaba nno tagali buli kintu banaye si kyangu n'amazina si mangu olaba oli ali addansi n'ogamba owaayi nange mbisobola naye bakuteekayo n'olaba tagali zibadde ziribusa noono yajja netyazi why Adam neti yuyo sole kigwe kono ogamba ki beeyinamu ekibeera bano ono bamuliisyako ku lulisa ombuuzu gundi chipusi z'ebyenda kati amulaba alya capati y'amagi ajagalako toka n'agibba gwe capati y'amagi ogimanyi gwe lulise bote yalya nakati yadda eri tebabirya babagaanira ddala ono yamwaniriza n'amugamba nti bali kujja. I hope you don't think I kind of ditched you guys. Kansubire tolowooza ati mwe n'abasuddewo munnange era watusuddewo. I don't blame you for getting back to Sikunenya kubanga wazeeyo ku ttiimu yammwe. know how we're going to make it at this audition, but if we do,
It's because of you. era ng'agamba simanyi oba tunaasobola n'ogezaako kuyita mu audition zino wabula bwe tunaaba tuyiseemu era byonna ggwe nja kuba neebaza ggwe kwatifuba n'amugirayo mudaali The medal from my first meet. I want you to have it. agamba nti ogwo ssebo gwali ku miiti yange esooka njagala ogutwale levu So you're gonna be at the audition? kati onoobeerayo ku auditions Can't. sisobola Coach Val wants me at practice that day. anti munaye kooki waffe aneetaaga ku practice ku lunaku olwo kono kale tewali tabu ffe tujja genda tukikube kyona ekinaaba kivuddeyo tujja kuliramu tukutegeeze gamba kaali baabo laba no tabu wow ekintu seewo bakikubidde ddala kakitambula bulungi kona dash ate ono abanyumirwa We're learning life skills. That's what's important. But I do respect the discipline needed for training. Okay, if you're going to do a sit-up, then you do that one sit-up the very best that you can. ono yatandika ogenda maaso n'ogezaako banyunyira obulamu nga bwe butambula bw'oba akola sit-up oteekeddwa okukola sit-up Everything we do in life is a choice. buli kimu kyona kisikola mu bulamu kubeera kusalawo buli kimu And those choices dictate the kind of life that you're ate ebiseera ebisinga okusalawo kwe kutambuza mu bulamu you can kiki oba oyagala okukola and you start to take ownership of your life. You start to era ng'omaze ogezaako okukiyingiramu otandika okuba nga obulamu bwe obwefugira whatever way you want it to. n'ogezaako kivuga n'obuvuga mu ngeri yonna bw'obwetaaga bano no batuuse ogenda ku audition za CI And I have a secret for you. nyina ekyama kye njagala obagamba This isn't about gymnastics. kino tekiri ku gymnastic banange It's about life. it's about life kiri ku bulamu bannange nasooka apanda yajja kazi watu enaku zino ateekamu focus y'amaanyi alina waatuuse bulamu buli so relaxed. Hello? Hey. Why? I want to wish you luck one last time. Listen, we just got. Bani njagala lisimba agaliza omukisa omulundi ogusembayo kono tetuganye tugenda kikola naye tufunyemu tagali ono pressure zimukubye. What's going on? Ki ekigenda mu maaso? It's the usual. Manyi bino ebya bulijjo. Tulina inhira tekola. Why simanyi eganyi. Yeah, no, we've seen this before. She'll be fine. Yagamba bino byali bituuse wajja kubeera fine. Just don't think she'll be able to dance. Sikiwa nti agenda sobola okubojja omuziki. Pass. Kati ani agenda obakolera? Use it. Anti yo tugenda giruzinga tugenda rutini ndala. Katonda watu. Kati nga kirabika yebadde esobola okugezaako bayisa ate bwamugamba nti bagenda giruzinga bagenda rutini ndala. Then kati awaliwo tagali. Yajja aseka ne kochi. Kochi. Anti mukyala Val. Remember when you told me to ojjukira bwangamba feel it? nti ekintu nyina kiwulira kuva wano mu mutima. I'm feeling it. Era kati nkiwulira. Well, that's great, Eric. Then kirungi okuba nga okiwulira Ariana. Get ready. Genda weetegeke. What I'm saying is I Kyengamba. really I really feeling it. It is here. Okay. Yes, it is okay you are feeling it. Yayino soko omunyo yavuga budayi. Ensooke nekwatagana ku bantu bange bali bakyali bange. Next up, Team G. Sisobola kubalekerera. Katude bali mu auditions. Bano be basooseewo. Baabo. Wano sebo sengo oyitawo. Eno company ebeesobola okugezaako batambuliza kutuwa ne baartist. Ne baartist abaakabi.
babano Bass. Booming bass. Come along, children. bana seo balya dance. Let me watch you guys run it from. Bana iwe bituuse kanfune mwesobola okubalabira. How are we gonna go on without you? Tunagenda tutya ku stage nga toliiko. Look right. Then we'll improvise. Anti ekizibu ekiriwo bwana agenderako biyinza obutatambula bulungi bu improvise. Just go full out and hope for the best. Mugende mukikwasaganye. Mbagaliza kisinga mujja kikuba. Balina pressure bali mu kutya bambi. Bali bapanze rutini yaabwe yakabi. Nisebe kati bagenda sobola giteeka gigira gyolesa. Daba abayayi. Ina abayayi muganda wange batembutemu. Step. Team Kale. full flow. Baba gamba abaddako. Mwe muddako. Just make this work, okay? Mukakasembu kino mukiyisaamu kiyite mukono kiriya. Twagalize bwagaliza mikisa naye. Ekyeso kye bagiddeko ekigenda okwabya abantu obwongo. Atooza basobola okugezaako kiraga. Babulako pattern. Teekeddwa okola sansi ezakabi. Kagendo bajja. Aba tebalina settled kwegamba. Kano kalutini tebakeesiga. Ni batandika okwonamu. Kagendo mukazi wattu atuuka butuusi naye ekirungi rutini zonna azimanyi. Yeso byonna abimanyi. Oli naabuze omulabi abuze ko naabuze. Ziba teziri busa. Mukazi wattu ayingirirawo. Yayungirawo. Bonna baali basanyufu omulaba. Kati ate balina kuzza eri rutini gye baadde bagiddeko. Ye basobose okuwangula. Bwe banaaba bakuwangula. Baabano. Omanye essanyu eriri awo ne moraalo yeeyongeddemu. Kintu ate kati bongeddemu kono mbalaba. Bakochi babeera abajjaji babeera ali mu kwegeyo oba olaba. Baabano. Katonda wange. Tewali kola nsobi. Baba. Kona basi. Katonda wange. Mama nyabo oli arandi ngono nakuba endulu n'agamba kweri. Yuli eri. Ne bajja bakawunzike. Mbu butuufu nono yavaayo emisire n'agamba kweri. Essanyu lyali awo. Kazi watu bambi abayi. We'll let you know. Ndowooza by Friday tujja kuba tubategeeza ekinaaba kivuddeyo. Saved us. Mwana we bali kujja otutaasizza. Then kati mbabanja. Bwe bityo we biri byakwebanja. Listen, we might find ourselves. Bwe tuba byakwebanja tujja kwezuula nga teri asasudde munne mu malayo nze nkubuulira. Gwe soreki. Man, that was great. Musimula kapeeke. Musima n'akafumito. Kagenda omukazi wattu akasira ke kaatuuka. Aya. Banakwate kubo genda mu Olympics. UCLA needs a 9.85 to clinch the national championship title. It appears that Coach Kondo's field is going to be putting Ariana Berlin up last on the floor routine. Kaina ekyewunyisa bagamba nti Ariana Berlin bagenda muteekawo naye ku ttiimu. Akasi akayise mabega bagamba nti yafuna akabenje mukazi wattu bambi. Like Ariana was having a lot of difficulty with her final tumbling. Era bagamba nti akasi akayise mabega abadde afuniramu ddala obuzibu. Controversial move for Coach. Ne final routine ye eyitibwa fallout. Tebibadde byangu. Nache yali agamba mutali performing naye ate ekyewunyisa. She said she was never going to Wagamba tagenda competinga. Bwe nagamba. Jula ye yali amulaba mu talent. Era olunaku lwe yasooka omulaba nga ali kwa Even Buzz. Yabuuza mwana kyoyo aliyo. Kakati no yajja. Baabano. Katonda wange. Kola running ziri eziri kabisa. Ne bakyalibe we bali. Ate naku zino ekintu akyewulira nnyo tekikyalimu nnyo pressure. Akolako kyakozeko ekiganyi ne kigaana. Ate byakufa. Baabano. Mbamu ebintu ng'olina kikola kunyumirwa si kufiirawo. Kunyumirwa nawe kennyini kwegamba nga kikunyumira. Ate ebiseera ebisinga bwe kiba kikunyumira ne deliverance ebeera nnungi. Delivery ng'ekiri kuwaayi
ino mulamwa baabo Katonda wange nabagambye tuyikayitibwa the fallout isola bayo boy video just productions nga bulijjo Russia Fig for Service Center CK Paint Jumai Property Consultants. But it's how you deal with them that defines who you are. Yagamba ebiseera ebisinga ebizibu by'osiikana ups and downs z'osiikana engeri gy'ozidiiringamu gy'ozikwasaganya kyekisobola okugezaako okunyonyola gwani. Focus. Two flips with a full twist. Kati essaawa zino alina ofocusing agenda kukola fallout. Through the round off. Yajja. Gymnastics is pretty much off the table. I have a metal rod in my... Bigambo ebize bimwogerwa biki byayiseemu. You can't do this. Get up. Kakano yayitawo n'alandinga evivi. You'll never compete. Katonda watu. The front door gets slammed in your... Abasinga bagamba nga tuli competinga asituka. You don't assume that you have tomorrow. Ebiseera ebisinga bwe tukola bye tukoze tetuteekeddwa genda maaso na kusubiriza nti tulina olw'enkya. You've got this. Yagamba akiina kiri abadde alowooza mulowooza ku kyekiyinza okubaawo. Yajja okakana sseba agikubye fall out perfectly. Maama nyabo ne nakyala yamuwerawo ka flying case. Kibadde so perfect, kibadde kisufu okuzaama. Gwogimanyi nze kawa ne Uganda agisobola abasigadde. Yabasaba akazinda waalo. Yajja ayogereko eri abantu. Wuliriza. I realize this is kind of unorthodox, but yabagamba kino nkirabanga kwegamba ekiguddewo mu ngeri enkalu. being orthodox, so Naye akaseera akayise mabega byonna bwe bityo bibadde. several years ago I was Emyaka emitono egyetoolodde nafuna obuzibu. likely to never do gymnastics again. Abasawo ne baŋŋamba siriddamu kukola gymnastics nateera. Had a bunch of people who Nafuna abantu stood behind me, abasobola okumbeererawo encouraged me. ne bannwanirirako ne banjigiriza. I want to give a special shout out to my Njagala ngezeeko okwebaza kyali wange. because I know you're watching this right Nkimanyi Kate essaawa zino ogenda maaso n'okwekkaanya. even though you're Newankubadde a little behind me and your oli mabega wange mugezaako kulikavalinga. circles around me forever. Naye gwe ky'oba omanya nti obadde nange okumala ebbanga. You make walk again. Gwe ky'oba omanya nti abantu bonna b'oyambye okuddamu otambula nateera. There's no medal for that, but Tewaliwo awaadi esobola kuweebwa ku lwekyo. Naye nze nsobola okwebaza gwe teebereza ku National TV. definitely N'ensi yonna eraba. give you to truly show my thanks. But I just might be able to get you your million hits. N'agamba Michelle simanyi ngeri gye nsobola gezaako okuba nga nkwebaza. Era singa mbadde nsobola okugezaako okwebaza nandibadde nkwebaza naye kye nsobola okukolera kufunira miliyoni hits bulijjo z'olwanako. N'asooka abayita mujje mukikolere wano. Bulaaza tugende. Abagambye bulijjo mwetaaga miliyoni gwegamba oba views oba likes oba shares. Wano omugendo zifunira ng'ensi yonna eraba ate waliwo ewalala yabayitayo n'abagamba mujje. Wano ng'ensi eraba. Yenna kyanasooka yeetolamu kubanga abamanyi. Batandika okuwona dash. Njaga weekaaji. Kaseera sibo kaali kasajja okamala n'abasigadde balaba. Ensi yonna eraba. Jangu gwe naawe. Nono musaatu baamugjayo. Kona basi. Ate kasabi baamusama n'abaana abasigadde ne beenyigamu. Ndaba ekiri wano. Kyali so massive. Ono ye net. Kona dash. Yayitawo n'amuyita waggulu. Baabo. Ndaba ekiri wano muganda wange. Nakya mukazi watwambi yakeebazizza. Kabaddewo okuyamba abasigadde bonna okugezaako okudda kutambula. Ono yafuna miliyoni nambirira pulasi mitwalo. Uli ali mbukadde bubiri. Kati baba bali wane bankaluwa yajja. Owaye bankaluwa yeva mu CI. Because it's not good news. Gano si mawulire malungi. Kubanga ge mawulire agasinga. Sookoleke ge gasinga. Bawangudde sebo bawangudde ate oyinza okuleka abafunye views bukadde bumeka. Nodda ne bwe babasibe babadde abakabi naye essaawa zino kye bakoze ate kibatunze nnyo kati of course olina genda n'abatunda.
babayita nkugambye ekyali awo mukasi awo nagambye basyako ebyo byali eri mukazi wattu ayitibwa Ariana Barin. Vijja Junior nga bulijjo era nabagaako bisigalya zaffe bulambalamba buno bwo tubulabanga era obusiikana waffe woka basigadde abaaje tebabusobola bw'omukyogobi. Aya bagamba Ariana yafuuka omu ku abo abasinga okutenderezebwa mu UCLA mu byafaayo bya UCLA. Bwatyo waddala bwafaanana era nga baka mu mwaka gwa 2010 yakulembera ttiimu ya UCLA ne basobola okuwangula empaka ez'omukaaga ne bafuna omudaali ogw'omukaaga mu NCAA. Omukyalo ono yakyali coach w'abakazi mu UCLA era akyagenda maaso n'ogezaako okubanga driving influence mu geemu y'abakyala ey'Amerika. Ariana ne mukyala Val bafuukira ddala banywanyi nga bw'okiwulira. Lengera kati bagamba ono ssebo ye yagulawo kaburito alina kasitowa atunda bitumbuwa. Kitumbuwa kiwomba mwe musyaga nosyaga. Nagambye What would it be like to make the Olympics? It would be so unbelievable, but I doubt it's something I'll ever get to experience. ono bambi yafuna silver medal. I wish I could go. Unafuna gold medal mu Bungereza. I think Miss Val is the most brilliant woman on the planet. Era essaawa zino mukyala Val babeera bamwogerako ebiseera ebisinga. To know her someday. Katonda wange. She's good. She's not great. Who's that on the bars? We yabuusa oyo omukyala yani ali ku baazi. Ariana Berlin. Bamugamba Ariana Barin. Kakaino ono ye Ariana Barin owaddala. Mugamba kimu agenda fuuka sita. Assistant coach obwedda ye Ariana Barin owaddala. Ngenda sya Mukama abakumire. Mweraba nalaba kaddamu. Sigala ng'otudde. The way you're looking at me, you make me crazy in my head, boy, come set me free. You're such a vision to see.